Bwetwogera kati omukulu Pastor Aloysius Bujingo baganda bange mikwano gyange yandibanga addukidde mu ssabo. Nyono kivudde ku bigambo ebibadde bigenda mu maaso nga bigambibwa nti waliwo endiga eyafiira mu kyaki y'omukulu ono, era endiga eno munnange ne bagibikkirira. Omukulu yafiira mu kyaki ne baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti Pastor Aloysius Bujingo olunaku olwaleero yabadde mu celebrations nga taliiko ku omuntu gw'abadde nga amutwalidde ebbanga ddene nnyo naye n'atuuka okufiira mu katebe mu kyaki ate ne bamusanga Mulago nga omulambo gwe guli bwereere. Kyatwewuunyisizza nnyo. Abantu basigadde n'ebibuuzo bingi, abantu basigadde tulina questions nnyingi naye nga tugamba nti ddala ddala bano abantu abakola bino ebintu okumalamu bannayuganda amaanyi n'okukola bino bye bakola byaki? Baganda bange bw'okirabanga ekitaliiyo naye twongera obbajjukiza nti buli kimu ekigenda mu maaso wano ebimu bipange ebimu bikole naye nga bajja kukiwulira. Pastor Aloysius Bujingo omuntu eyafudde twetaaga lipooti ku bulamu bw'oyo eyafudde era lwaki ekyakututte mu ssabo. Wagenze kwebuuzaako lwaki? Twebuuza. Ffe tukyebuuza naye mu kwebuuza okwo bujja kiwulira. Abantu bategedde, abantu babamanyi. Maama nze omupasa akolera ki? Pastor ate tebigenda okukomera nga tebamukwatidde mu ssabo. Wuluwuluwulu kawedde mudda, kawedde mudda bataata, kawedde mudda. David Lutale ekivulu kinaatera okukola ki? Ogenda kulaba abantu 1000 ezo esigaleyo tumutye tugambe nti 1000 ezo nkubuulira olunaku lw'enkya kyetaaga oba enkya tukikole enkya ba YouTube abasu oba tusimbule kati kiki report one cause please fubanga okulaba nti totya kulumya bw'obanga ogenda kukola sitanti ey'amaanyi ng'eno kkiriza bakulumye so that ebeere luliyo ate naffe abagenda ogira beetunyumire. Njagala mutunulire events z'abantu abakubiddwako ku masasi oba abadde assassinated abo abasimatusa assassination nti bobo batunulidde mu kubreakinga wana amawulire omuntu nga bamukubye amasasi baga breakinga ne goba kubya amasasi akyali ku scene ono baga breakinze ali mu intensive care unit nga waliwo agatuwe no ku Facebook nga live score z'omupiira nti kati guliyemwemu gashumba n'atoteerayo muba mukubye tewaliwo ku mulembe guneeno ogwa masimu tetuyinaawo kafaananyi kalala tuyinawo akafaananyi aka omuntu nga bamukubye amasasi abantu bonna bannayuganda basooka ne bakuŋŋaanira wawe gavugidde wano wote waliwo bakuŋŋaanyi simanyi oba emmundu ezamulumbye ezabadde za silence ate tuyinawo akafaananyi aka tetuyinawo eyewitness oba tetuyinawo baawulidde nga bazze okulaba bakirolo abo tebaliiwo. Njagala otunuulire ku bantu abasimatuse assassination nti abaana bano tebajja ne bakuba miss kuba basooka ne bakola reconnaissance okukakasiza ddala nti gwe balumba ne bwaba wa mundu nti balina omweliminatinga. Katusooke ku survival eya Bobi Wine ku gundi ya Yasini Kawuma baali bamanyi waatuula era we bakuba side ya driver unfortunately Yasini yali eyo oyo Bobi Wine ye n'akola ki n'abanga survivinze era twalaba ebifaananyi by'okusiini amawulire baga breakinga ku scene nga n'omwana tebannamujja mu motoka. Tugende ku assassination ya Katumba Wamala ayina n'ow'emmundu bagenda oku breakinga amawulire ag'okulumbibwakwe ng'akyali ne ku scene ne batukubira ebifaananyi nga yenna atiirika musaayaati nga yenna bamulumizza n'omulumya omulaba munnamagye ali wero trained yasimatuka assassination naye era yasigaza obulumi buli nti balina we bamukuba ne bamulumya. Bwe twalabye yasimatusa assassination Pastor Bujingo bamutulaza avudde mu intensive care unit ng'ayina kunena akabandegi ng'alinga ava okuggyako omusaayi gwa sirimu ne nga ono nga mutendeke
mutendeke n'okusinga munnamagye yavaamu ng'omusayi gwonna gumujjudde. Bano abaana basooka kukola reconnaissance ne bakakasa nti gwe bagenda okukuba tageti weeri so si kumala gajja. Kati we bazze ne bakubako duleeva yekka gwe ne bakuleka. Emmotoka yo ya Amadi era bweba ya Amadi oba Amadi bwayo nga busaliriza nti eri Amadi ku side wokka wootuula. Eyo ready flag emukozo nti wano watulimbye wabadde olina okukkiriza naawe bakulumye to make your story lukuliyo. Ebyo bikwatiremu bali abajegajega abalala naye nze bye toyinza kubinkwatiramu. Kino fumba kiboozi kyo oli mu kuyiiya kiki kisitole kye kyasayiramu kuba tokyalina kyo nnyonnyola ndigazo nti togenda zisobola zizimbira Pentagon. Kati oyagala opreparinga ekisitole kye kyasayiramu gwoyitemu paka gy'oyagala okgenda ng'olinawo ekisitole kyo kyozimye nti baali banzita kuba kakati Kanani teriiwo. Kati oyagala kumyansa ng'endiga ozikoze eki omaze zinyoloosa ogende naye ng'omaze okuzimba sitole yo kwogenda okusabira sayira mu kuba omaze okubba kati okkuse. Bannange kati akasajja kakkuse endiga zonna nze mbabuulira kano kaagala kumyansa. N'ekirala waliwo kye bayita ttaamu egenda n'ebyayo. Kati akageri kekiri nti oli mu ndiga yiyi zirina okuleeta ettooke era ogenda kukuŋŋaanya ettooke nti munnange omusumba yasimatusa okufa yasimatusa ezo eryo nali ettafaali oyina odditikkula. Nze bye togenda kubinkwatiramu bannange togenda kubinkwatiramu. Eno sitanti yabuliddemu ddala olulala osookanga n'otuula ate mwagala okukola sitanti ate temwagala kukola lihaaso. Gwe byo biraba ebigundi bye bigatta nga waliwo atu updates. Kakati njogeddeko naye ali mu ddwaliro. Akafaananyi ka siini tulina kamu wenna omema bumemi oti mu kasaatiko mu intensive care unit ng'ovuddewo n'akabandejiiko wano. Naye bannange Uganda eno buli omu avaayo ayagala kutusiriwalirako busiriwalize ayagala kumyansa takyalina kyagamba ndiga ssente zonna nga bwazikuŋŋaanyiza kati ayagala kuyitamu gy'anaasaba asayiramu ayagala agende ne sitole nywevu bw'ayitamu n'akasente. So endiga nze mbabikidde bukyali ono abateebe kati asombyeko kyasombye takyalina ansa ayagala kumyansa misinde. Musajja ono engeri gye yasurvivinzemu assassination enzenyumi taliiko yadde akanoobule n'aka. Katumba Wamala yasimattuka nga mwali mu mmotoka yavaamu n'ebisago. Ono ayina katuli ka mpiso. One cause, okay. You should. Mpam. Atenga tosindise requesting Okuwemuka. Waze. Request yakedde yedda uncle. Yo. Badde nzijenze ng'ekindese kugamba. Nti embwa ezo zibeera kuli nezitobeera ebimwa. Ebimwa nga bitobeera ng'emabega w'enkoko nga bigamba. Mbutwogera bwogezi tetulina action. Twabagamba eno struggle eyina phases kati twayingidde kye bayita action. Batugamba twogera bwogezi tetulina action. Kati katusooke tuddeko action. Tutandikire ku kasuku tusooke tugiyiwe. Nafunye dda amasimu nnono operator. Ndi bannange nafunye dda ku masimu nga waliwo abagamba bannaye ate ffe tetunnabeera na buzibu baaba. Segedde kitegeeza bamanyi amakulu gaaki. Ffe tugetambulira ku feezi zaffe. Tutambulira ku feezi. Leero ssaawa zino tuyinza obeera bakkakkamu. Ate nga ne Museveni naye tugenda kutuuka ku action. Kubanga naye ayinza okuba alowooza twogerako bwogezi. Ekisinza okunkola obulungi. Ffe tetutuuza bu WhatsApp group mbusimanya twegeeza ekyokukola. Tuzze wano mu lwatu. Era nkimanyi abali kodinze bayitirivu era kati ye content agenda otambula. Content atambula kati. Page ya Kasuku down. Teri addamu kutumanyira. Tujibeereko kale ne bwebeeganye etya. Nakwezo oba wiiki. Tujibeereko kale tulabe. Oba bbanga ki tugenda gibeerako. Kale tulabe. Basajja batumanyira abo.
Bwe bijja eno ssebo bwe bitukolamu ssente ate bwe bimala bwe bitumanyiira. Ngenda kukunga abantu b'omu diaspora bonna abali mu Amerika, abali e Bungereza, abali e Netherland, abali e Spain, abali wa yonna gy'oli China wa nga wa subscribinga ku channel ya Kasuku, genda olipotinge channel eyo kubanga abantu baffe mwe mu following abantu abo balina okulekerawo tumanyira. Etuddeko mu action Museveni tugenda okugamba nti tetumwagala nga tulaga n'ebikolwa nti ebikolwa bye bino. Balowooza twogera ku bwogezi, balowooza twogera bugambo. Okisegedde, genda olipotinge Kasuku live, genda olipotinge. Bagala tumanyira abo ffe content waffe tetumujjaamu kasente. Nze n'onojja n'otwala ka account nze nankola ebirala omumwa gwange guba gusigaddewo nankola akalala nga nzijanjasama. Naye omanyi kye bayita olutalo lw'okuzimba page YouTube, omanyi olutalo lwayo lugizimba. Oyo agenda tuwulira buli video jassaayo. Tulina okubeerayo n'abatuwaala ati twabeerangako wano ne bannamawulire. Tulina be tulina olonda nga bannamawulire nga be batugamba nti kati awandiseeyo akapya tugende abawaniseeyo akapya. Osegedde ogamba otya baba? Obuzibu buli bw'abasajja bakozesa YouTube channel ne bafuula famous. Okitegeera ffe tubawagira bafuna mu ffe sente nabo ne bagenda mu government nabo ne bajjayo sente. Bajja sente side zombi. Kati katujooche abule wadda abali ku famous mu bantu government ekyamwetaaga government mwagalwa namba gyalina. Okiraba Genda ku Kasuku live. government mwetaaga Kasuku live reporting ku video empya ze yakateekayo muzi reporting at speech. Temuva waawo. In fact ngenda kukolayo ne video aba recording mu recording campaign mugitegedde. Twagala TikTok yonne abaana b'enkyukakyuka ne Facebook enkyukakyuka mwenna mulumbe account page eyo mugiyiwe. Osegedde anti yamanyi wa amaanyi government ka page katukatwale kale newe kabaka kuwaayo 1000 olwo 1000 katulukujjeko. Newe kabaka kuwaayo 1000 olwo katukima 1000 lwaffe. Ogenda olieza Museveni. I don't know what to report. One help. Genda otekeko hate speech. Ekuwe option otekeko hate speech. Report bichi. Temwasoma nzayo wapifate nze mbamba yigiriza na mmwe mwagala kutusumbua. Bana benkyukakyuka mwasoma. Mwagala kunjogeza luzungulufu. Katukanyumirweko kano. Banaye kagenda tunyumira. Kagenda fuuka vibe. Obo YouTube tugenda bukima bwonna. Onalebo comfort nkulamusiza. Obo YouTube tugenda bukima bwonna. Nina amajewo gange wane South Africa. Nienda bagamba bayiikewo ng'ebyo bitano. Nda bagamba mulumbe. wange wannakayima gwendayira kizeko mpulira kati nkuwulira lo blaza webale kuweereza kale nawe webale kubaako endi nnyo mpulira yanze nkuwa ekitiibwa abo bonna abakuzaala wa muganda wange eriko kola mulimu gw'amaanyi nnyo era mu New Uganda yemu abali mu kifo ky'okumwanjo ffenna namwe mugenda beera mu kifo kyakumwanjo ffenna tugenda mu kifo kyakumwanjo ffenna era tetugwamu maanyi ye message gye tuwa bannayuganda era gwe mulaba naye atubuzaabuza temupowa buli page gyateekayo buli video gyateekayo bannayuganda mu kitegeere kino hate speech basusse otumanyira abantu abo
After 1 hour, let us go, comrades. We waite sawe mungo dayo. Waite sawe mungo dayo. Ne wobera nga toyina byakola. Ebyokola tubikuwadde. Gwe Kadama ali mu kiyumba. Yiga we bali reporting alumba bulumbi. Osegedde. Segedde. Bupeji bwabwe tubutwale. Amanyi tugayina. Buwoza tetuyina action. Ssabo katusogamba mbu Kyagulanyi bamugamba mbu ebirala byonna bikole naye tokkiriza abantu kugenda ku kkubo. Kasuku. Ezo statement za Kasuku. Katugende. Tubukikole ki? Tubustriking bupeji bwe. Batumanyirirako. Bannange abali ku YouTube, abali ku Facebook. Musharinge muyite bannammwe. Sharingira y'abantu 10 buli omu bajje wano bategere campaign gye tuliko wano. Segedde. Ya kulipotinga Kasuku live. Kiseka. Webale nnyo webale ndayira mayembe gange agenda kayima. Fezi okulipotinga we kugaana. Tugenda wandika email tukireyiminga copyright. Ekyo wekigaana nkireyiminga copyright y'ekifaananyi ekitali kyange. Wandika ezo zonna fezi tugenda zibawa. Kireyiminga ota copyright. Wandikire YouTube direct. Obagamba ono kyakozesa ekyo ekifaananyi kyange tukyesibako. Kifuna ekifaananyi abantu bakyaza ne ngamba akyaza maama wange. Nempandiika. Soke ku phase 1. Andi bagamba tetwasoma. Soke ku phase 1. Ekyo wekigaana nga video zikyatambula omanyi bateekayo protection bungi. Tuwandiika direct. Akozesa abantu mu video ekitali tuwandika email eri professional ne tusindika abantu 5. Byonna tubimanyi obu page byonna naye katusokeko n'ekisooka. Byonna mpozi mwetonde. Oba muddeyo mukole ebyamwe bye mwali mukola. N'abalangira ku kapage ke. Omanyi oli alagidde ku computer kwata ka smartphone ko onyige mu channel. Wonyiga mu channel genda ku mukono gwo ogwa ddyo waggulu wabeera obuntu obusatu. Wabeerawo bulayini budoti busatu nyigawo. Wonyigawo bajja leeta report user. Ku mukono gwo ogwa ddyo bajja leeta report user. We baleeta report user bagenda kuwa description ya YouTube manya ayina abantu we bati ayina views weziti. Genda wansi ewasembera ddala ewali ekigambo report. Womalo onyigawo report bajja kuleetera ezo option ennyingi ez'okulondako. Onyigemu option gye twalonzeeko hate speech. Wonyigamu hate speech bagenda kuleetera videos zonna eza YouTube. Londako gy'oyagala reportinga ginyigeemu ogitiikinge okirire wansi onyige done. Bakuleetere akabox ka description ky'oyagala okuwandikamu wandikamu hate speech. Kigwe onyige submit wansi bakuleetere dani bakuleetere ne email tweyanziza webale obubaka bwo tubufunye leka tuyiseemu mu kino kyowandiise tujja kuba we kibanga kigeeringa against the violation of YouTube tugenda video jijjayo. Sisuubira nti YouTube nsiru video ngeripotingiddwa abantu 2,000 teyizo girekayo. Ale mu reportinga video 3. Video 3 page ne bagikima. Sibwe kiri. Naye tulina okwefunyirira ku emu. Nanti emu we bagijjayo nga tudda ku ndala. Tulina kwefunyirira ku emu oba esooka waggulu ogamba nti eyo. Kinyuma nnyo empya. Kinyuma nnyo ku mpya. Kikyo naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Tetwasoma. Ate nayo ogijjeko ogite wali eri we kugambira awali like ogijjako ogidislike nga sibwe kiri. Ka like oba kataddeko kajjeeko. Ka subscription oba kataddeko. Onaabuuzizza lwaki tetulipotinga page. Ate kye tuba tukola. Tuve ku video. A page. Era oba oli
oripotinze page omuntu wajja n'alipotinga video yaba alipotinze page ya Kisekka era page bakuleetera ne bakugamba nti page eri bweti like page yo ina strike kenda mabulijjo mugamba manya diweti mi oloza baba bakukoze eki bakuteekako account warning Ewe imwe banyankole mwe murugo mukujamba muze reporting kudanga ko na amanya cha page cha kasuka agama Mwana reporting a video shot omuntu kumwe tinkwenda kushisha bwira I've already done it abanyankole mureka kwatirebe file bikurwanisa struggle yi jena muze kwanakinga page mu reporting a page mujababire abanyoro mugende mu reporting a page egyo tujwairo kutumanyira mu struggle bamayira ka president wait abanyoro mugende mu reporting a page cha kasuku live oteke hakukwata bakazi omuntu atunda na news za bakazi kasuka tunda news kasuku ogo murora atemura abantu kasuku byone mise yona mibya gikora kasuku atwara pornography mu masomero we waite sawa ngoli awo toyina byakola ngoddayo ngo reportinga ne wobo itawo onojjukira ngoddayo ngo reportinga bakureba